speed ya waggulu ewe tuba tuvuddeyo. Ladies and gentlemen, wenana wataba gwa gomundu go gusose genda sawo subscribing be gwa gomundu go kubiri share like comment mu buli group yonana era njagala okwebaza bachali banga basharinga mu groups zonna ezenjawulo okulaba muno abantu basobola kubanga bafuna information eno ne interviews ezenjawulo. Buchanga banga wa Mindi gulu badde esirisemuko but yesterday omukulu amenyidwa nga Ronald Mayinja yavuddeyo okulaba muno akola ekibiina ekyate ekyaba band music. Yagambye muno ba promoter bakoze bibiina simanya bakubi b'amasimu simanya abasituzi b'ebidongo simanya abakubi b'ebivuga. Why not for abantu abayimbye band music for all this song lwaki tetuvaayo naffe netukola ekibiina ekyaffe. So he came out to lead the group of different people, young and old talented artists. Wali ku Papa Sport okulaba bakola meeting ningamba naye ate bannayolidako okimanyi Lawrence twali tuchozaako omuno lwaki Ronald Mayinja meeting ete yagikoze ku kalenda era ikandoza nti bagenda bagidduka yasigazaako bapromota babivulu bokka. Bale noise yakoze meeting mwabadde abayimbi ab'enjawulo Aida Mugo n'abalala abayimba band music n'abo abasubira okwanga bagenda muyimba n'abo baali bamuyimbyeko. Ekibiina kino bakiyita Uganda Band Musicians Association, abayimbi ba band bokka strictly mkitegedde. Catherine kusasa samulabyewo the likes of Sesha Mayanja naye I think nabo bajja kola kiba falling in yakikuliddemu aba yakiwomyemu omutwe none other than Ronald Mayinja era ng'ona gamba agenda bakunganya basokubanga nabo batuusa omulanga gwabwe n'eddoboozi yabwe eri chief listener wa government chief listener amanyiddwa nga omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh basokubanga bakolaki bamutuusako ebizibu bye basanga bamaneja baabwe lwaki covid boy abakosa atya bayinza kuyambibwa batya nabo basokubanga basomesebwa abamu ku bo basokubanga bakolaki bafunayo kone certificate. But lwaki sikutwalako ewa Ronald Mayinja nagezaako tunyonyola ensonga zino ekibiina kigenda kukola ki kyekyakiteesezaawo and the nitty-gritties of this association because sinze mwogezi waakyo so it would either be better nenkutuusako Ronald Mayinja nakyogerera ne Aida Mugo ne bagezaako tuyisaamuko ku process okola otyo kyeyungako gomuyimbi wa bandi andaba batuteekamu ssente nga benagambye sibala King Montage Studios basangi bannankulabye bakwata emikolo n'embaga bakuba ebifaananyi ku buli function ate nga bakugu nnyo ne mu kushootinga music video. So beyungeko begatteko bajja kuba bakutwala ku level ekolaki eddako bakubire ku 0702104425 oba bakyayireko ku office zaabwe awo ennankulabye bajja kuba bakutwala ku level eddako mu services zo zonna zoyagala. Katugende wa Ronald Mayinja under lockdown. So bw'obuuza nti zikyaliwo oba tezikyaliwo lockdown ne corona byagenda okujja owulidde band zezo nga zikola ne bana abakyala baali bakola so abakyala bano baali mu nyigozi ne bavaamu ne batandika okwetakulira golden band twawulira abayimbi abaalimu abamu bavaamu kutandikira ku Maureen Nantume Carol Nantongo Sesha Mayanja ne Cream ne bavaamu bandi ziriwo eziri e Uganda. Nze no kyenjagala okubuulira nga nkikakasa buli abantu lwe bagejja ne bafuna amannya amanene nze ndowooza kiyambako mu nsi yaffe okubeera nga batandikawo ate bandi z'endala basobole okwemployinga abayimbi abalala. Nze nakisanyukira nnyo era ne Mayinja akimanyi Eagles bwe yayawukana nevaamu bandi enki era nkyayagala abayimbi abalala bakole bandi z'endala basobole okwemployinga ku bayimbi abato nabo babakwateko bafune experience. For example Lutaya bwe yadda yekka n'abakola New Eagles ayina abayimbi be yakwatako wonna we yabatuusaawo kale n'abalala we bakula kibeetagisa bakole bandi ez'enjawulo tujja kuba tuzetanga za njawulo naye ekibiina kino tekizze kukola bandi ng'eno ekuba ku stage wabula twegasse nga ba practitioners abakola band music style okujja twogere ku nsonga ezitunyigira awamu. Ensonga ezo zemwagala okwogera kutuwulira stimulus fund over 18 billion bagenda ziteeka mu wuma temukiraiminga sheyamu tuli kitundutundu ku wuma kubanga wuma eringa umbrella eyambako abayimbi bonna oba bakadongo kamu oba babandi tujja kuba wamu era eneekyaffe ekijja eno mu mabandi kijja kujja kituyambe. Akasente kamwebe mukiraiminga era ekikwatagana ne bana abaana bonna abapracticinga band music bajja kuba balina kye balina okufunako basobole okuba obulungi mu mbeera okuwangana amagezi naawe n'obawa amagezi ate n'abakusingako ne bajja ne bakola ki ne baba nti balina kye bongera obbawa bulamu kye tulikose bwe kye tugoba okuba nti tulina we tukuŋŋaanira ng'abayimbi ba band music.
Nedda ebizibu ebiri mu music tubimanyi kubanga n'abaana bali bayinza okuba nga bajja mu music oba oliawo nga baawuliranga nnyimba ezimu ku bannaffe ezimu ku ze twali tuyimba kati tusobola kugamba nti tubeerabidde era y'ensonga lwaki olaba nti leero tubayise tubeeko bye twogera ebyenjawulo nabayinza kukola batya okulaakulana musically and financially ge makubo ge tugenda okutema so teri nsonga efaana kubeerabira mukwano gwange abafuga music twafuna ekirowoozo kye twatunda eri bannaffe nti ffe nga aba band music tusaanayo ekibiina ekitugatta nga band music so singa ekibiina ekikuba music nti oba golden oba kine bwe tusobola okwegattira awamu kubanga bannaffe abasinga balina ebibiina ebibegatta ensonga lwaki twayise bannaffe bangi babadde batudda ndoozi abamu tusobodde kwogerako nabo ne tukibanjulira era netuvaawo nga tugambye nti ku lwokusatu olujja leero lwakusatu naye ate olwokusatu olujja tugenda kuddamu tukuŋŋaane twerondemu obukulembera association eno tube nti ate tusobola okukola ku nsonga zaffe ezitali zimu. bulumi ki bwe mulina obubaleetedde okwegatta bandi oluvannyuma lw'okukola obwegassi obwa bandi emu nemugaa bandi zonna katwegatte wamu kino objectives zammwe ziri ki okukola ekibiina ekitugatta ng'aba bandi objectives tubadde n'ebizibu byetusinkana nga sekinnoomu naye ng'ate bw'olaba nti ate ebibadde binyiga byebinyiga aida byebinyigaani byebinyiga misaki byebinyiga mu ngeri ez'enjawulo tugamba ebintu ebyo tulina okwegatta tubyogereko byebituleese ekisookerwako mwenga abannamawulire oba aba media music waffe temukyamukuba bulungi yes tumba temukyamukuba bulungi ekirala kibadde kitufuukidde expensive nnyo okupromotinga music nga sekinnoomu nga twetaaga eddoboozi eryawamu ekirala ndoza twetaaga ate okuva ku level gye twali tukubirako music eya studio ziri ezaaliwo twetaagayo ku studio ez'amaanyi ne studio zero ze twetaaga tosobola kikola nga sekinnoomu oba nga bandi emu tusobola okwegatta ntufuna okuvugirirwa okwo n'ebirala bingi byesijja kusobola kukumenyera wano tukiyise United Band Musicians Association bandi zonna zirina kuba wano mulwanirire wamu tulwanirire wamu waliwo bandi zesirabye ng'ate zinansangwa Afrigo bandi sirabye representative waabwe waliwo ne bandi endala entovu zikuba mu mabaala gana bulijjo bosi balabye ndabye okubayimbi ab'amannya okusinga yes ekirungi tulabe ku b'amannya ku lunaku olwokusatu olwo ne lukiiko olusose muganda wange ku lunaku olwokusatu abantu bonna bagenda kuba batudde tulonde obukulembeze bwe tumala okulonda obukulembeze bugenda kukiikirira abantu bonna essebo ensangi zino okukola obwegassi ekisooka okujja mu mutwe gw'omuntu yenna alowooza ekigambo kimu nti mwe muli malyansimbi era mugenda mwe kino ekyammwe mugenda kyavoidingisa mutya obutalinnya ggulu na gye bagamba gye musabiriza Bobi Wine gyagamba gye musabiriza n'ebirala mbadde nsaba bannanga batuwuliriza abatuwagizi waffe naki ekintu kino baleme kifuula political wabula kino ekyo kiri musical tulina obulumi ng'abayimbi mu music waffe ow'enjawulo kyetugezaako okulwanyisa badde nsaba olema ate kigatta mu ggulu okiteeka mu politics kino kiri basically music not political kale tekiri political obulumi buno lwaki mubulabye kati mwami Mayinja oyimbidde bandi myaka ng'abiri obulumi buno buzze kati kakati nja kugamba nti nzadde abaana mu music kankiyite kuzaala baana twatandika Eagles Band Eagles Production nebeerawo nejjanga evaamu bandi zendala naye abaana baffe bano tetubawadde engeri ki twakikola tutya leero bakuze nabo balina okwetandikawo kati nga twetaagawo ekibiina mwe tusisinkana onayinza okuba tatula nkoda kuninaana n'abalala bwe batyo kati nga tetuyinza kuvaawo nga tetulina we tusinkana wawe ensanga muzeyi Mayinja kikyayinza okuŋŋamba wawe ensanga muzeyi Misaki wawe ensanga Geoffrey Lutaya so nga tulina okwegatta tusobole okugaidinga ate abato abajja tubulya gavumenti erina enteekateeka za stimulus funds ze mutunuulidde nedda ssebo ekya gavumenti sikimanyiiko okuba siri mwogezi wa gavumenti nze ensonga yange ya music muganda wange. Thank you so much. Thank you so much. Oli mu bandi
Ekyali agamba yava Babi Dr. Tito gende kibuzo kya kijjawo. weri Daniel Igozi Mwoli. mwendi Okyayimba band music. Inda Gwe kolera. mwalo muto. Ekibiina kino kyetaaga. kyetaaga olw'ensonga nze nga nze nzikiririza nnyo nti bwembeera awamu ne bannange tusobola okukola ng'era bwe yali ng'etambula nti abula neesonyi mbadde ngamba nti bandi njeetaaga nti nze njagala nnyo okukolera awamu ne bannange kitegeera nti bwenkola ne bannange anti kikuwa moral kirina kikuwa vibe olina bwokola nabo dana okubanga okola wekka ati What are your expectations? kino eno ate kino kyanjawuloko nti kino eno bagenda natuyigiriza bo balwana batya okufuuka abakabi tife tukisanze already twajja twagala oyimba ne batukiriza ne tuyimba naye nga tetumanyi ebimu kati mmwe ababadde batukuba olumu ebikokola nga tetumanyi babikuba batya kati yesaawa tubiyige naffe